Yes, mbaniriza nembebaza olwaliro ku lunaku olw'okubiri ennaku z'omwezi 22 omwezi gwa mukaaga omwaka 2021 bingi bye tuwangaliramu era bingi bye tuyitamu abamu balina okusoomozebwa okwabwe ng'abantu abalala bali mu buwanguzi ebiseera ebisinga nkigamba nnyo abantu nti bw'obanga okaabanga nnyo weka abantu bangi agenda n'alaajana embeera eganye ensimbi zibuze wano bikozebwa ebiti naye ng'ate wookabira nti embeera eganye waliwo watuuse ku buwanguzi oyinza okuba ng'olaajana buliddwa kyakulya tekitegeeza nti ensi yonna teridde aye tolina kukyawa abo abalidde eggolo okuba tolidde olina kwebuuza nti bo bakikoze batya gwe ekikulemye okubanga gwe obulwa ekyokulya bo ne bakifuna ebbanga lyomala ng'owala n'abakusinga ly'ebbanga lyomala nga weokumira mu mbeera y'okunyigiriza kubanga togenda kufuna mukisa gw'interactinga nabo ebiseera bingi fubanga nnyo okunoonya buli muntu akusinga kafuuke mukwano gwo lwakuba nti twalemala buli muntu atusinga bwe tumulaba ate tumuggulako olutalo buli muntu atusinga bwe tumulaba tumulabanga mulabe waffe abantu bangi bw'alaba bwe baawangaalanga bw'alaba bwe baalinga ewamu bw'alaba batambuliranga mu kusoomozebwa kwabwe bwe baalyanga akawunga bwe baalyanga emicomo bwe baavuganga booda bw'amulaba ng'aliko waatuuse lufuuka lutalo era ogenda okuwulira nga balina agaboozi ge banyumya oyo akuze mulaba oyo talina kyali wano ffe twamuwanga kino mwe mwakimuwanga naye n'akuyitako ky'oba osooka okwebuuza nti bwe mwalyanga gwe wawanga n'essaati ze yayambalanga bino bimukira ku makya okulogojja n'okulogootana buli kaseera oyo nze namujja mu kyalo oyo gwolaba nze namuleeta mu Kampala gwe wamuleeta mu Kampala we waasoba gwe waleeta mu Kampala okuba nga akuyiseeko kyekibuuzo kyokka tuve mu kwewugulaza n'okwefuula abawumba tutu okuwala n'abantu abatuyiseeko tuyinza okuba nga tulina bwe tulagayiza emirundi mingi tulagaya emirundi mingi ebisinga tubitakinga for granted obulamu tulowooza nti twatuuka olw'okuba olina kuyita boss olina kuyita anka olina kuyita daddy n'ogamba nti oli boss oyinza okuba nga oli boss naye bw'oba nga olina abantu 3 abakuyita boss weetaaga okukolerera okufuna abantu 10 abakuyita boss ate bw'ofuna abantu 10 abakuyita boss tolagajjala weetaaga okukolerera okufuna abantu 100 abantu 100 abantu 1,000 abakuyita boss naye byonna mu byonna abasinga obawulira nanyumya emboozi gwe naleeta mu kyalo teyandinda gwe najja mu kyalo teyandikoze kino kiriwa kyakoze akulese ate njagala nnyo kibagamba nti emirundi mingi tuviibwako gye tugamba nti mikwano gyaffe ne tulaajana ne tukaaba amaziga ne tugamba nti teyandibadde oyo nanvaako ane yandikuvuddeko oyo ogwogamba nti teyandibadde oyo nanvaako ye mutuufu abadde alina okuvaako era akuvuddeko mu kaseera akatuufu mukome okukaaba amaziga olw'emikwano egibalesewo gibeera girina okugenda omusaayi guno gwe tuwangala nagwo ng'omusaayi bwe gukuggwa mubiri ofa tulina n'akaseera bwe twetaaga okwejjamu omusaayi omukadde tufune ku musaayi omupya wangi bwe kiba ng'omusaayi ogututambuza ogutubeezaawo twetaaga okugaba ku musaayi okole blood donation ogaba omusaayi ovibweko ku mukadde ofune ku musaayi omupya n'emikwano bwe giri waliwo emikwano egy'ekyalo nga ne buwangala nagyo gya kyalo nga ne bwegigamba nti kakati njagala genda Kampala akubuuza nti Kampala kyoyogerako okimanyi olwo nga weetaaga okufunayo omukwano oguvudde mu Kampala bano osobola okubasigaza naye omukwano ogukugenzeeko tofa nagwo tokabanga maziga kubanga gundi agenze bwe twalyanga bwe twanyanga nvuddeko yes agenze kubanga abadde alina okgenda either abadde akusiba n'okusiba mu bulamu bw'ensi eno ekitukulembeza biri ebintu biringa bina ekisookera ddala kwe kutya Katonda bw'oba ng'omanyi Katonda era ng'omutya kye kisookera ddala ekyokubiri bwesigwa abamu bwe bayita obwesimbu ekyokusatu buvumu n'obumalirivu ekyokuna ekitukulembera mu byonna kwe kumanya kyoyagala abantu bangi batambuza obulamu bwabwe n'omubuuza naye kikyokolerera nga tamanyi kyakolerera n'omubuuza nti lwakyokera ku makya n'ogenda ku mulimu okukola njagala kibuuza gwandaba ku Lugomvizi show mu kaseera kano ngenda kusaba nga sinnakubuuza kibuuzo kino kankikubuuza okirowooze nga bwe tukola bwe tuti
gwali mu ggwanga erya Uganda ng'okola lwaki okola fine bakuwa omusaala olya onywa ali mu ggwanga erya Uganda ng'okola lwaki okola eyalinya ennyonyi n'ova mu Uganda n'ogenda ebweru wa Uganda lwaki wafuluma eggwanga n'ogenda ebweru wa Uganda wagenda kukolerera ki kyenkubuuza gwakola mu kaseera kano mu Uganda okolerera ki kyenkubuuza tufune seconds 5 nga twefumiitiriza nga naawe onoonya answer eyo kyosobola okukola osobola okusubscribinga oyinza okuba nga oli mupya subscribinga onyiga akade osobola okuba nga ofuna notification osobola okusharinga video eno nkakasa nti oba oli awo tulina abantu betusobola okuba nga tuyamba abasinga oyinza oga nti Lugonvu ng'atandikidde munaku naye ate era olunaku lwensinza okuba n'essanyu olwaleero naye lwakuba nkimanyi nti mu buli kaseera akalungi wabaawo embeera esoomoza leero ndi musanyufu essanyu nyina lingi naye ate nnyina okunakuwala nti waliwo abantu abakaaba ng'obabuuza ki ekibakabya nga tebakiraba lwaki okola abasinga akola kubanga bamusasula sente z'okupangisa ennyumba kubanga bamusasula sente okuleka akameeza ewaka kubanga ajjayo sente eziweerera abaana ekyokusatu ki kubanga afunayo akasente akambala naye ddala kyekyo kyokolerera mu mulimu gwonna gw'otandika okukola oba omulimu gw'osaba oba omulimu gw'ogamba nti kati ntemye luwangi ne bw'oba ng'oli mulimi sizoni girime ng'olina ensonga lwaki olimye sizoni eyo baako nekyokolerera simanyi nnyo Oluzungu waliwo ebigambo ebimbuzaabuza bano batabani bange be baasoma waliwo kye muyita ambition ne mission ambition ne mission kye tebyagala okufaanagana nze mpulira nga bye bimu ambition what are your ambitions yes biruubirirwa byo biruubirirwa ki ndooza kyekyo ebiruubirirwa byo biruubirirwa kife tetwasoma nnyo mission ne mission era kyagala okubeerako ki okola naye wagyolengera mu maaso ye mission si bwe kiri mbuze neze njogera ku ambition siri muyivu nnyo kati ate kino abasinga bayinza okisekera nti Lugonvu tamanyina kanjawulo wakati wa ambition ne mission akati abazungu bwe baali tebannajja tetwabeerawo ate nga n'abamu ku bantu benjogereramu nabo tebabyawula kati nfaanagana n'abantu bange nfaanagana n'abantu bange naye njogera ku kye bayita ambition ova mu Uganda ogenda ebweru what are your ambitions kiki kyoluubirira kikyokolerera olima sizoni naye sizoni ye ey'omulundi guno kiki oyagala ogikolamu sente nga zivuddemu olina okuba ne accountability bw'obalabalamu nti ekikutwala ebweru kufuna sente zigula poloti ozimba ennyumba genda ng'otegedde ebbeeyi ya poloti nze nfuna abantu bangi abaana naga mwami Lugonvu njagala poloti nga sisukka maya njagala poloti nga sisukka bulenga eye bulobe yo saagalayo neemaya munda saagalayo njagala poloti nga sisukka wakiso ali bweru era nze nkibabuuza nnyo toyagala yenkana ekintu ya 5 ku 10 oyagala ya sente meka ya bukadde nga 8 n'enseka kubanga oli mu kukolerera ekintu ky'otamanyi oyagala poloti osukka maya neemaya nyini ogamba nti wala nnyo oyagala ya bukadde 85 ku 10 emaya waliyo poloti y'obukadde 85 ku 10 kiringa okukolerera emmotoka naye ng'olowooza yakakadde sooka omanye ebbeeyi y'emmotoka omanye kyokolerera oyagala poloti nga tosukka bulenga oyagala sebo bulenga 5 ku 10 poloti y'ebulenga 35 kudda waggulu 40 kudda waggulu ate nga si ku kkubo njagala poloti nga sisukka wakiso bw'oba toyagala kusukka wakiso tegeka obukadde bwa 3 okudda waggulu tube ne byetukolerera tubimanye tumanye value y'ebyo byetukolerera otandise omulimu omwaka guno ganti omwaka guno njagala kukola kino ekyo kyoyagala okukola sooka omanye value yakyo ebbeeyi yakyo guno omwaka nkolerera mmotoka emmotoka gy'okolerera omanye ebbeeyi yaayo ndowooza kinyambe wano mbannyonnyolemu katini ku Masaka Road kwensinga okutegeera
ansonyiwa kwensinga okutegeera ayagala poloti ebusega gyesonyiwe ezo sirevo zaffe ayagala poloti ekyengera bwe tuba nga twogera ne baganda bange bemmanyi bwe twogera ekyengera weesonyiwewo twogera ku 5 ku 100 ojja tandikira mu bukadde 6 bukadde 5 ate si wano kumpi twogere ku poloti ekitemu oba ennabbingo tegeka obukadde 35 okudda waggulu ate nga si ku kkubo ku bukadde 4 okudda waggulu mulimu n'ez'obukadde 4 n'ez'obukadde 5 6 n'ekikumi n'ebibiri tugende ensangi tegeka obukadde 35 okudda waggulu tugende emaya etandikirwako tegeka obukadde 16 emirundi mingi kino kibaawo olinaga nti njagala poloti emaya olinamuga nti njiina ya bukadde 12 n'ogenda emaya ng'ekintu kyakututteko owetera maya naye nga poloti togiguze maya ntegerekese naga nti kati mbiraba nnyo olinaga nti nagula kajjansi naye nga bw'otuuka gye yagula teyagula kajjansi naye yawetera kajjansi okutuuka gye yagula ekyo kiri nnyo mu makampuni aga nti oyagala bujuuko ntyengaga nti kale bujuuko gyewali ng'owetera bujuuko naye nga toguze bujuuko ekyo nakyo weekiri bw'oba oyagala poloti maya si ku kkubo naye mu kitundu ekiriko akagambo maya manya nti ojja kubeera mu bukadde 16 okudda waggulu 15 ekitone nnyo tuve maya awo tuba tuyingira katende mbala ebitundu ebizitowamuko bwe tuyingira katende bala obukadde 14 okudda waggulu ve katende nakirebe awo wonna bala 15 16 13 12 bwe watyo bw'ova awo tugende mpigi tandikira mu bukadde 10 bukadde 9 11 12 n'endala zoona asanga nga za bbeeyi okusingako kakati ebyo ebintu bw'obitegeera n'omanya nti oyagala mmotoka kinti njagala kawundo empya ya mmeka gy'okolerera teyataano mu 5 obukadde bw'obalamu ebbanga ly'ogenda okukolerera osobola okuweza obukadde 5 mu 5 nti nedda kati kanve ku kawundo noonye emmotoka ki nti kanoonye kasipasiyo kange akapya kammeka nti bajja kampa ku 24 25 n'afunayo kenfunyeyo noonye kasiyenta bw'owulira ebbeeyi gy'ogwamu olw'okolerera emmotoka gy'otegeera n'obulamu bwe buli onoonya capital wa business oyagala business ki business gy'oyagala capital gw'onoonya ebbanga ly'ogenda okukola onaasobola okufuna capital wa business eyo gy'oyagala ogenze Saudi Arabia ogenze Oman ogenze Abu Dhabi ekikututteyo kunoonya capital ina emyaka 2 naye ng'ekimu tutekola capital oyagala kutandika petrol station siko bayita okologootana ngenze okimanyi nti buli mwezi ofuna akakadde kamu oba kamu kitundu ne bw'oba nga omwezi otereka akakadde kamu bwe bukadde 24 sooka weegere obukadde 24 bugenda gulawa bugenda kuzimbawa ogenda kuzimbamu nnyumba ki kubanga bw'ona alinda okuweza ennyingi oyinza obutaziweza ne guno omukisa ogwa 24 ne gugenda ekiriwo kyekimala eya soda tegwa n'olinda ey'obuseke nywa bwe bujjirako obuseke well and good bwe butajja nywa soda n'omumwa akakatono koolina wejjeemu okwewaasiira noonya kagulawa abantu bangi bagamba nti njagala mu kibuga naye ne mwerabira nti naawe mu kibuga w'oyagala kuliko edduuka eryasookawo era n'omaliriza ngo ga nti awo maama weyangulira saagalawo baba weyangulira saagalawo
kaninde nfune ezigulano wenjagala ogenda okuzifuna ze bagamba nga bagamba nti ezo nga zagwamu dda muno tuyina mu zaabiri n'olinda kakati ate noddukira wali olw'okuba wakulaakulanye we baakugambako ogenda okutuukawo nga we baali bagamba obukadde obubiri bagamba nti akati waabiri kati ate ng'obuyaana ogenda ewalala we walabanga wala mu kaseera konna nze muntu singa nali mukubi wa zaala nandita zaafiya ekiriwo kimmala era noonya nnyo ekyo kitono kye nnina kisobola kukola ki naye byonna mu byonna tulina okuba abavumu obuntu bulamu obwesige waliwo abantu bangi abataawula enjawulo wakati wa fuuti 5 ku 100 oba eka oba half acre olinaga nti njagala half acre ekyengera era nsooka kwebuuza nempuliriza nensirike njagala half acre ekyengera nze gyenjagala n'omubuuza obadde ogibalira mu ssente mmeka nagambe 15 tebagimpa oluusi nange nyiiga munansonyiwa naye sibalaga era abasinga nkibagamba nnyo nti naye nja kukusaba sooka okomewo olamuze byomanyi kati enjawulo ya eka emu ze decimals 100 nkigambe ntya enjawulo ya eka emu kyekisaawe ky'omupiira nga bw'okiraba emu evaamu poloti za fuuti 5 ku 100 nga kuliko nekubo poloti 7 eziri standard ezirimanyiddwa mu mateeka poloti 7 kakati ye eka gy'oba oyogerako nga mulimu n'amakubo gaamu ye eka ntegerekese era tosobola kugamba nti kakati njagala 5 ku 100 bw'oba oyagala 5 ku 100 bw'oba oyagala half acre kitegeeza nti ogenda gatta poloti za 5 ku 100 3 kitundu oba 4 nti poloti gye batunda obukadde 10 bw'oba oyagala half acre tegeka obukadde 4 bwe kityo bwe kiba abantu bangi beebuuza nti poloti ya fuuti 5 ku 100 nsobola kukolamu ki poloti ya fuuti 5 ku 100 eba nnene kyenjagala okugamba ku poloti ya fuuti 5 ku 100 ozimbako ekika ky'ennyumba ky'oyagala kebeere kalina oba tugambe mu bwangu ozimbako ennyumba erina amadiira 2 erina ebisenge 3 erina ebinaabiro munda nezishedi nga bw'ozaagala fuuti 5 ku 100 n'osigaza olujja abaana be basobola okuzannyira n'osiba ekikomera n'emabega n'osigazaayo w'osobola okusa ekiyumba kyeki oba ekyenkoko ku fuuti 5 ku 100 singa omukubi wa pulaani aba alina amagezi kubanga basobola n'okuwa fuuti 10 ku 100 nekikulema okuteekateekamu ennyumba ey'obuvunaanyizibwa fuuti 5 ku 5 teba ntono era abantu bangi bazimba fuuti 4 ku 4 5 ku 5 fuuti 5 ku 5 osobola okuzimbako ennyumba ya bisenge 3 n'amadiira 2 n'ekinaabiro munda n'osigazaako akajja akatali kanene nnyo naye ng'opaakingamu emmotoka n'osiba n'ekikomera ekyo ndowooza ntegeerekeze ekibuuzo ky'ekirala kye mbadde mutera okumbuuza yes endagaano n'ekyapa nze bino sibanenya kubanga nange nabadde sibimanyi emyaka nga 6 emabega endagaano n'ekyapa era waliwo abambuuza mwami Lugonvu wamma bwengula ettaka ly'ekyapa tebankolera ndagaano ku LC kiri mirundi 2 endagaano ya chairman ebeera ekwanjulayo bwanjuzi eri gwaguza ettaka ly'ekyapa bw'ogula ettaka mu kampuni ey'ettaka oba n'omuntu yennyini ye bw'akuwa ettaka ekitali kibanja akusayiningira endagaano nga ye nti nze Ssentongo Frederick Lugonvu
ow'Egindi nguzizza gundi ettaka lyange eritudde ku mutala gundi liri ku block number bweti plot number bweti kubanga buli ttaka ery'ekyapa liba ne block number liba ne plot number. Kino kyapa kankibalage bulungi. Olaba nga bw'okiraba Uganda Registration of Titles Act, Certificate of Title. Ne bakulaga district omubeera ettaka eryo n'ogiraba nti mpigi, ne bakulaga accountant Mawokota, ne bakulaga kati kyekino kyolaba block number nga bw'ogiraba nti block number 165, eno ye plot number 168. Ekyo kyekyapa era n'emabega kibeera bwe kityo nga bw'okiraba. Bw'okibikkula munda, njagala olabe ekintu kino. Bino bye bintu bye njagala nze ntunuulira bantu bakyusa bulamu. Era nga bw'olaba land atijjanya ne bakulaga kyakyusibwa. Bano bonna bw'olaba be bazze bakyukamu amannya gano. Kubanga ekyapa kijja kikyuka ne kijja nga kikyuka kati ku lwaliro kino kiri mannya gano nga bw'ogalaba. Kaakati omuntu eno ye block olaba. Kati ettaka lyonna lye twogerako ke kano wano koolaba nga katono naye zino heeka 2. Natambudde naawe omusajja walabye we yagambye nti waliwo kapoloti akayitamu. Olaba lino ekkubo lye lino ekkubo erikka. Poloti ettaka lino lye lino ekkubo erikka. Kati waliwo kano kapoloti akasigala eno kali fuuti 5 ku 100 kati ne lijja nga litambula wano. Kati wano waliwo fuuti nga 15 ekitambula fuuti 15 eno ne lijja nga litambula eka 2. Kyekino kyolaba okitegeera. Ekyapa kubeerako description. Oluzungu lwange si lwangu. They describe bwe kitambula ne bakulaga kikyusizza kitya. Era bw'oba ogula ettaka oyina omuntu bwakwasa ekyapa kino tekiba mannyago akuwa mbakoze ntya. Okay, kiri fine. Akuwa transfer form eno nga bw'ogiraba. Eno transfer ekkiriza n'asayiningako ne kubaako n'obufaananyi ekkiriza nti nze Ssentongo Frederick Lugonvu nkuwadde transfer form. Okyuse ekyapa ekyo kijja mannya gali gekirimu okizza mannya amalala. Omuntu oyo waddembe endagaano eyo kutwala ogikolera mu erosi oba obutagikolera mu erosi kubanga kino ekyapa wakikwasiza n'akuwa n'olukusa olw'okukikolako transfer kitegeeza nti aba akwanjudde mu office ya lands oba mu ministry ya lands nga gwe buvunaanyizibwa bwe okweyanjula mu erosi. Kyokka ojja kusanga baalugonvaga nti wadde ettaka lya kyapa tugende chairman omulabe. Ekyo kyawukana. Ebbanga lino lyonna ababadde bandaba mbadde ndi musanyufu naye nga siri musanyufu. Natambudde n'omu ku baganda bange yalabye pressure ebaddewo tusooke tuyogeyoge. Nakola program ku Lwokuna nga twetaaga abantu 15. Mu kwetaaga abantu 15 abasobola okunkwatirako tujjeyo ettaka lye lino lyennyini ekyapa kyekimu tukifunye. Ekyettaka lye twayogerako kyekino ekyapa kyalyo nga bw'okiraba. Ettaka lyaffe litudde ku block 165 litudde ku plot 168. Kaakati mwe mugenda okuva plots ez'enjawulo. Block esigala yemu, plot ze zigenda okukyuka. Nti gwe oli ku plot yemu 2 3 4 5 naye nga block yemu. Kaakati wano bwe tuti we tuli ekyapa tukifunye ne transfer form empeereddwa. Just ngenda kufuna mu surveyor okulitemamu n'okukyusa ekyapa kino okizza mannya ga Ssentongo Frederick M. Lugonvu. Ate nga takoma ku ekyo era omulimu omulala gwagenda okuba nagwo gwe gw'okulaba nga buli kapoloti kagenda kuba n'ekyapa ekyako nga kiva mu kyapa kino. Ekyapa tukifunye baganda bange naye
mbadde mbagamba nti bwe nkola program ku Lwokuna by Friday omuwendo gwali guweze ogwa ssente ze twetaaga. Abasinga muyinza okwebuuza nti zaali mmeka, ekituufu zaali nnyingi kubanga ebbanga lye mbadde mu ttaka nzudde ettaka lya bbeeyi. Era omuntu atagula ttaka mu kaseera kano ng'oga nti oyagala gundi oyinza okumaliriza ng'olinga abamu ku bakama baffe ne bakulu baffe be twalaba nga baalinga mu Kampala mu bupangisa paka kati nga bakyali mu bupangisa, nga baalindanga oba oliawo okuweza ezigula bwe baagala ne zibula. Ettaka likula buli kaseera. Sente mbeebaza bwe mmala ozifuna ne mbeera ku lutalo olw'okunoonya nannyini ttaka alitunda nga yeeyagala bitya. Kojja wange mulamba ab'engabi be banzaala. Olwaleero mbadde ku ground empigi okundaga ensalo zonna we liyita ku ground okundaga ensalo zonna we liyita. Abasajja babadde nga bameka abazze ku ttaka lyerimu? Bano ababiri babadde beebamu ku ttaka lyetu lino lyennyini. Abazzeeko okuligula ettaka lyennyini nga beekuba n'obwama nti jangu tusooke tukulabe, naye anaabeera owuwa anaabawuwa. Abamanyi empigi ettaka lirijjanya, ndowooza abasinga mumanyiiyo, bayitayo ejjanya LC1 Konkoma WADDE Mpigi Town Council. Tuli mu Town Council ey'Empigi. Endagaano ya chairman empeereddwa ne stampu nayo nempeebwa ng'ennaku z'omwezi 22 ogw'omukaaga omwaka 2021 ng'eraga nguzizza atunze nsasudde mu kashi sibanjibwa. Era wano we wasinga okunsanyusa ansasudde mu kashi simubanja, era kati wadde mbokozesa ttaka lye nga bw'ayagala. EKYAPA ne transfer form byonna mbimuwadde. EKYAPA kye kino, transfer form yeeno era amaze ogisayininga. Olutalo lubadde lw'amaanyi n'amasimu genda by'obwedda agayitinga na Gabadde mangi. Obwedda sissa okutuusa lwendabye ng'omusajja akubyeko stampu bwe pa ne mmanya nkumaze. Ne tufuluma ne tubaleka nga beereega watugamba olitunda. Njagala okwebaza omukyalo omu yaŋŋamba Wankima. Yawalirizibwa n'okukwata akapande n'akakubisa n'akatwala n'akasimbako nti ettaka lino teritundibwa, nga kye tubaza mbayinga time okuweza ssente ze baagala. Omusajja ssente abadde akwata zaawamu. Tukasanzeeko abaddewo emikono ne giteekebwako abataddeko emikono, naye kennyini nenfuna essanyu nti abantu bange era abamanyi chairman Muwanga Francis ye chairman wa LC1 ejjanya. Bw'otuuka ejjanya buuza mwami Muwanga Francis ye chairman LC1. Enamba y'essimu weeri waggulu wano. Nze gwe mulaba oluusi nemererwa okukola ebisinga bwe mmanga ndi committed ku kintu. Kati pressure ebaddewo ebadde ya ttaka. Kati pressure esigadde ya kufuna abasajja ba grade abafuuse ekizibu tebakola. Ate okusenda omusaviya yaŋŋambye by Friday tugenda kusiiba ffenna okutemaatema mu ploti ezo n'okubamu buli omu okumanya waayita. Naye gaba maanyi ga Mukama. Nze temumanyi ssanyu lyempulira okulaba nga waliwo omwana yatuula awo wennyini wootudde. Yani mbawandiika mu kitabo kyange wano, kankebere wano, kankebere wano. Yatuula awo wennyini. Sibu buli omu alina fayiro eyiye, tonsekerera, si kya bukadde. Yajjanga
okay wuno Nakazi Dorothy netunyumya twanyumya fene tufuna ne lunch babiri bambi nanyumiza obulamu bwe ne tunyumirwa nakwata obukadde 2 kulwokutandula ina nga mwami Lugonvu kati nze nsigadde kusabira sale ettaka lyaffe balemedde twala bino ebintu bye tuwangulira musirwa kuba nti Lugonvu ayina amaanyi naye lwakuba ebintu Lugonvu byakola waliwo ababisabira ate nga gwabisabira mukyala Nakazi Dorothy twali fenna mukyala Joan Janet yagamba kanzikuweereze we banagulirawo nze kasitona nfunira poloti yange kati abantu abo bonna babeera batunuulidde gwe onaaba disappointing otya okubagamba nti ettaka baali kututteko bakulabanga gwe mugayaavu naye Mukama atuwanguza Mukama atukoze obulungi obutali butono sirina byenja kwongerako leero ndi musanyufu ekindese kubagamba nti Mukama atusobozesezza ne lino ttaka okubanga nalyo ate tulifuna eno fezi yakuna Mukama nga atuwanguza nkakasa nti waliwo abantu bange nga 18 abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno abantu bange abe 18 oba oliawo nange mba ndabye nti abo mbakyusizza mbajje mu bupangisa mbatadde mu kaabwe nze Ssentongo Frederick Lugonvu banafa ba Maria's Kago be batusamu akasente era gamba nti mukwano obango oyagala kusuubula bweru abantu b'enneesiga bagenda okutambuliza emaali yo mirembe Maria's Kago balungi bamanyi kye bakola ate nga tebalina wasiwasi enamba y'essimu ya Maria's Kago eyitawo wansawo yogera n'omukyala Maria ajja kubaako ddamu byonna bye weetaaga okumanya ku butya bw'osobola okutandika okusuubula mu ggwanga erya China emaali yo ng'ejja mu ggwanga erya Uganda nga tolennye China agenda kuba abikunnyonnyola ate nga akafa akalungi okuwummuliramuko kakati bw'omala ebintu nga bino Mukama n'akuwayo akataka ate ng'osanyukamu ng'ogendako ku Malakayi Ecology bw'obanga obadde na mukyala ng'omuga nti mukyala ffe baani ddala abafuuse ba Land Road tugendeko ku Malakayi tuwummulemu Malakayi Ecology bali awo Kitende ku luguudo lw'Entebbe wetera Kajjansi ojja kubanga olabawo kafo kaabwe kalungi nabe enamba y'essimu obanga olina kyeyagala okukola oba reservation enamba y'essimu ye yeyitawo wansaawo ojja kubanga oyogera nabo ate bajja kuddamu bulungi nnyo njagala kubeebaza musawo Agnes osobola okumwebuuzaako obanga olina nsonga za ndwadde ebitusumbuwa obulamu bwaffe mujjanjabi ejjanjabisa habo era nga mulungi mukyakola ate ng'akitegeera naye nga byonna mu byonna ettaka lyaffe eriri Mpigi District Maokota County Block 165 Plot 168 libagenda okukyusa okujja mannya ag'omuntu anguziza mwami Nsamba okuza mu Ssentongo Frederick Lugonvu ate n'okwongera okutematemamu okulaba nga buli omu afuna poloti ye ng'erina ekyapa. Yes, waliwo ababadde bambuuza ensonga y'ekyapa nti ekola etya. Ekyapa buli omu afuna ekyapa ekikyenfulumya ebyapa buli omu n'afuna ekirwa kuba nti oluusi process eba mpanvu n'ebirwayo n'ebikola kinaddala mu ttaka ery'okwetemamu naye bino nkakasa bijja kwangwa kubanga ekyapa olwedde ekyowa ekiri ekya mother title. Kati waliwo byenfulumya nga bifulumira mu Lugonvu nenkuwa ekyapa nenkuwa ne transfer form neweekyusiza ne wabaawo abagaa nti mwami Lugonvu nze njagala ekyapa ekifulumiza eddala direct nga kifulumira mu mannya gange ekyo nakyo kibaawo nga tewali byaga nti ate nkuwe transfer form ate otambulinaga nti kifulumiza eddala nga kifuluma mu mannya gange eyo naye enteekateeka ebaawo naye nga byonna mu byonna mwebalire ddala. Leero tukomaawo kakasa nti mubaddeko ettaka lyaweddewo. Lwaki gamba nti lyaweddewo eryo? Waliwo abakoze orders nga you have to consider them abasasuddeko kati ate n'ekirala sikyasobola kukwata ssente ya mulala. Lwaki? Nti nyina okusooka okutematema mu ttaka lino
mu butuufu bwalyo gavumenti wekkiriza bwe mmala okulitemaatemamu ate awo nsooke mmala okulaba abantu bange abali mu kitabo kino abatannafuna mulimu bambi n'abalinze emyezi 2 buli omu atuula wa buli omu bwe mmala okulaba waatuula awo nga ndya akamere kange nga nzikakkana nga tunoonya ate walala we tugenda okufuukira ba landlord naye ko kali akali ebusukka kkubo gwo wakalabye akali ebusukka kkubo kano nange kankeeguze kubanga ndabyewo obusava bwawo nange ntunuleko mu kkubo eno nga mbatunuulidde nammwe muntunuulire muge nti awo wa muganda waffe Ssentongo Lugonvu naye njagala weebuuze nti gwani era nzaani Gabadde Manyi Gammwe kama nga tumaliriza akatwebaze waliwo mukwano gwange eyambuuza naye mwami Lugonvu kankireko ekibuuzo ekyo katwebaze ayi mukama omuyinza buli kantu omutonzi w'obuwulizi tukwebaza okuba nga otuwangazza wakati mu kaseera ak'okusomoozebwa nga baganda baffe bakitaffe bajjajjaffe basenga baffe bannyinaffe abalina ensimbi ezitokutogana ng'obukolwa mukama obajje mu bulamu bw'ensi eno Gabadde Manyi g'okutulaga nti buli kimu kisoboka Gabadde Manyi g'omukama otuta abalina ensimbi empitirivu okutulaga nti sente si kyekikulu naye okutya mukama kyekitwana okuza mu byonna mukama Gabadde Manyi g'okuba nga otuwanguza okutuusa wano we tuli tubadde mu mbeera etali nnyangu tukwidde mu mbeera esoomooza naye mukama Manyi go n'okulaga abalala nti osobola okutusitula n'otujja kuzino n'otuteeka ku emu oba ku bbiri era mukama kwe kwongera okutweyoleka nti okyasobola okutusitula mukama tukwasa obuwanguzi bwaffe buno Gabadde Manyi go mukama kubadde kusalawo okwo tegabadde maanyi gaffe tezibadde sente zaffe abasajja abalina sente babadde bangi abalina obukadde n'obukadde babadde bangi naye mukama gw'otuggulidde ekkubo ye gwatwanguyiriza n'otuusa ku buwanguzi bw'olunaku olwaliro byonna ebigenda okukolerwa ku ttaka eryo tubissa mu mikono gyo mukama tukusaba buli muntu afunye ku ttaka eryo omuwa omukisa buli aguze ettaka eryo omuwa omukisa oguzimba omukisa oguzimba ennyumba ey'ekirooto kye ate oyongere okumugaziyiza afunye 5 ku 10 mukama omugaziyize omufunisa ensimbi ezisobola okugula neyiika kubanga mukama gwakisobola ekyapa kino mukama tukissa mu maaso go tukissa mu mikono gyo mukama nga tukusaba kitaffe okiteekeko omukisa okiteekeko obuwanguzi kibeere kyankulaakulana buli agenda okituulako mukama abeere wankulaakulana tusabira abo abatanafuna busobozi kubanga bafuuka ba landlord mukama obakwateko obasumulula obakyusiza embeera nga bw'osumuludde bano abala kubanga tewali njawulo emirimu si gye gyawukana gye gimu naye mukama gwabadde tannasalawo okubali batannafuuka ekyo ye gwe yasazeewo okuba n'abafuusa ekyo tukusaba mukama ne bali wasalirewo babeeko we batuuka mukama abo abaafise baginaze ne baganda bange abaafise ku nteekateeka eno bangi amasimu gabadde mangi emiranga gibadde mingi mukama tusaba otwanukuze otusobose okufuna ensimbi endala ate ezongera okugaziwa n'okubanga nabo bennyini bafuna we batuula mukama tukusaba mu byonna mu byonna nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina abakatuliki mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina abayisiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ediini endala mukama abeere nammwe nange abeere nange ayongere tukozesa ebirungi ebyamagero ebyobuwanguzi mbaagala nnyo